Minisita wa Uganda Robinah Nabbanja asabye abatuuze ku kizinga Bussi okukozesa omukisa gw'amasanyalaze ogubaweereddwa basobole okwejja mu bwavu ng'obubaka buno abutisse Minisita wa Kampala Hajjati Misa Kabanda amukiikiridde ku mukolo gw'okutongoza amasanyalaze g'amaanyi g'enjuba agagenda okugabirwa ekizinga kyonna. I urge the residents of Bussi Island to use the power from this plant productivity by empowering existing businesses and setting up small-scale factories to add value to agricultural products. Amasanyalaze gano gaweereddwayo abaziratisa okuva mu ggwanga lya Canada nga bayita mu gavumenti ya Uganda nga kino bakikoze okusembereza abantu b'omu bizinga enkulaakulana ng'omukolo gw'okutongoza amasanyalaze gano gwetabiddwako abakungu ab'enjawulo. Achen John nga ye manager wa kampuni ewomya omutwe mu nteekateeka eno eya Solargen wamu ne Engineer Mark Dominic Mugisha boogedde ku ngeri abantu gye bagenda okufunamu amasanyalaze gano kyokka ne babakuutira okukozesa abakugu okugayunga mu mayumba gaabwe. Medium voltage 33 kV, the big lines you see over there. We have completed all the poles. Abakugu ne bagenda ne beekenneenya nti wayalinga ey'ennyumba eno ekwatagana n'omutindo. Kyokka bano balaze okusomoozebwa kwe basanga mu kuzimba amasanyalaze gano omuli entambula enzibu gye bagamba nti bakaluubirizzaamu. Ssentebe w'eggombolola eno Mukalazi Charles awanjagidde gavumenti okubadduukirira ku nvubu eziridde abantu okubamalawo nga mu kiseera kino abantu abasoba mu Kindaba baakafa naye ng'ekitongole ky'ebisolo kifuuse kyesirikidde nga batiisatiisizza okusitula abaana b'abagenzi babasuulira obuvunaanyizibwa kuba balabika kye banaawulira. Kati tuli mu bantu abawera 9. Njagala okubategeeza abantu baffe basigadde bubi. Tuyina bamulekwa, tuyina bannamwandu, baba baabwe abamu babadde tebannazimba, baba baabwe abamu babadde tebannabakwenunula n'abaana nga basigadde awo. Mu birala bye beemulugunyizzaako kye kideere kibagatta ku lukalu kye basabye naye nga n'okutuusa kakati tebakifunanga nga gavumenti ne bw'enaabaleetera enkulaakulana efaanana etya nga tebalina ntambula si baakugiganyulwamu. Ebiseera ebisinga olutya n'okugamba nti nze nva Bussi tukiika ewa Kiseewo nga bakansalaze banno obulira n'okujereegerya bakujereegerya naye tunaffe tusaba feri eyatuweebwa ab'e Bussi etuweebwe naffe tusobole okweyunga ku lukalu olwo tulyoke enkulaakulana egende mu maaso. Ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Dr. Matiya Rangabwanika n'akulira abakozi Alfred Malinga basiimye omulimu guno nga bagamba nti abantu b'e Bussi babadde bakaluubirizibwa nnyo olw'obutaba na masanyalaze nga baliko n'ebirala basabye gavumenti ekoleko. The main challenge has been electricity. Things could not move. Now that there is electricity, Bussi is going to benefit immensely. Nga poliisi terinayo yadde omusirikale omukazi naye nga n'abakyala bazza emisango kati nga weewuunya omwami akwata atya omukyala. Akaduukulu kaabwe bw'okatunuulira ate era nako kekabeeramu abaami n'abakyala. Amasanyalaze agazimbiddwa ga njuba wabula ngakolera ddala emirimu egy'amaanyi ng'okwokya ebyuma okukozesebwa mu makolero n'ebirala ng'abakugu bwe balambulula. Abantu b'e Bussi bonna nga bataddeko wampaasi ng'agolola, owakuka ng'afumba, owa TV ng'alaba, ab'ebbaala abafiriji nga zonna kweziri bajja kukozesaako only 40%. Kizza Peter yakusakidde eggulu erino ku KSTV agaleero.